Ochalaba emikolo n'embaga ku Bukedde TV1. Nze Jamiru Setuba omuko w'ensonga nsuubira Mayamu yalonze nze okubeera omuko kubanga nze muganda w'enzekka omulenzi ate ekirala nti tukuze ffenna tusomye ffenna era tubadde tukuloozi nze naye so nsuubira ensonga ko yasinzidde okubanga yalonze nze ndekate kutiisatiisa naawe kya kale mukwasi oti webale kumukuuma yongera okumukuuma ngaatali mu webale mulabirira zizo olina akawunti mu Nbank okimuwa ATM ATM Apose ku mukolo taata era naffe twakoze bwe tuti ye taata mukwasi taata ensalosalo za Buganda ye abaana baleese ensalosalo za Buganda tukakasa nti bwe kiriba bwe tutyo tulikuumiranga ddala gye ziyita waawo amiina sebo tweyanzanya tweyanzeege Sula bamugulidde abange mukube mu ngalo abawerekedde Sulaimaani batuwadde ekiwandiiko wano kkiriza esebo buli nzingo zino esebo emansi eno esebo eddaaza nga lino esebo agezooba nga lino na buli ddaaza onookolanga bwoti amiina taata keeki yange nsuubira egenda kubeera ya mpombo n'ekibbo nga kirimu emmere nga bagisibye. Nsuubira okugisala nga nyambadde ekitengi. Yazzayo ate n'akyusa n'akomawo mu ngeri mpya ng'ate yanjawulo. Yakomeddewo mu kitengi nga kya red mwe yasalidde keeki. Aha. Solo muchala ndewa
abawakambe oba akaso omukyala yakoze ku keeki njiraba nnungi nnyo wadde sinnagirya muwanike waggulu Maria mukwata sula oli mutegeke mukono ayikwatako mukwange bunyumiza nga bunyumiza ngenda kumala okuva ku 10 bwentuuka ku 0 kati ntandise. That's what we call banning the money kati awutooca sente 10 nga tusa 3 2 1 0 kimala is just for ceremonial kale obuntu obuzanyisa busiro skills bwekakulema kaliza okufuula si Kiasi so kukuwa kalulu kange sikuganya kutuwa kampeni ebintu byokulonda bimanisira wekendinya nasobola enkola ebyakozi ndinabiyiganyewo manifesto embolako kyeka kirabefida baterera nnyo ulira emirembe wegazanye nabye kati tuwale mulabe n'obange betume masebo kati kiwedde kati kiwedde kati mutikule munnange oteke wansi awo ekyali awo Omukwano Sulaiman tukkiriza kyewasuubiza kikulu nnyo ekyo tukubireko mu ngalo bannange nsonga nkulu nnyo ekyo erawo bino byendeese kuliko kabu ka muwala ye mulimu ebibala ye ojja kugira olyako ku bino nga olinda nkomewo omutwalo kale akati omwanyinaffe ajjawo omwanyinaffe ajjawo naye ebyo binatuuka nga ngendera mu motoka ya mugole ezo apo zinatuuka otyo eno keeki ngireese munaye ye olyeko ogabaneko ne bazadde baffe abalungi bambi kale situla omukwasi situla naye okwata ku Sulaiman kati lekera mwanyinaffe egiwere ddala mami wa mami twalire ddala okwase maami bikwase mami otyo kano akantu akatini kensobodde okufunirayo akalabo katini nnyo naye kyemmanyi kajja kusanyusa kubanga manyi byoyagala era nayiriza okusinzirako ebyo byemmanyi olabye abulaba abo akantu akali muno nsaba kakuume ng'omukwano gwaffe bwe babangawo ekiganye kyonna ensonga yonna eganye okajengayo
okakozese kubanga kakozesebwa mu ngeri yonna wenaakakozesanga kakomyewo omukwano gw'amaanyi. Are you serious? eno bagiyita Saturday edition emikolo n'embaga. Omukolo gwo gulabikanga guwedde. Sigenda kusukawo wano sinkana olw'omukaaga olujja ssaawa 11 mpaka ssaawa 12 n'eddakiika 45 wabula omukolo gukomye wano tugenda mu olwatuuka nze kansigale nga nkuba amataali.